nkwaniriza nate ku Focus TV erinya Ade Uba Fox Kirime Muyanja of course okutusa ku program ezenjawulo nagamba nti ku Focus TV buli wala baka notification chukulaga nti waliwo ekipya ekize ku Focus TV ekyokubiri kikulaga nti waliwo ideas waliwo emboozi waliwo ebigambo ebipya ebibabize gyoli nakulero ntindizo olugendo okuva gyenvudde mpaka Kiremera na Kitembe watuwa town council kisangibwa mu Ntute constituency ekiboga bova ekiboga obo yingidde Kyankwanzi eri mu constituency 2 katuli mu Ntute constituency mu town council ya Watuba tuli ku Lubuga Church of Uganda era ku kanisa enkulu ey'obusumba bwa Lubuga ndi ne Reverend atwala obusumba obwo omukulu Nyenje Yoel okubeera nga agenda tunnyonnyola kimu bibiri bisatu bina ebigambo bingi naye kyegenda okumanya nti buli kyakuwa opikinga mwe twagamba biba bingi naye opikinga mwe ekikuyamba n'okitwala nekibaako kikugattako sebo nkwaniriza sebo ogamba otya Musumba sebo ndi bulungi muri mutya kyesigambye bantu ono mukodomi wange sebo sanyo kusanga sebo era enkoko sebo ezo zojja zifa sebo zikyajja sebo sanyo amin sebo Musumba wange era atuvuze bulungi mu bange tono lya katutwalamuko tutambule naye bulungi nnyo era nsuubira nti bigambo byagenda okusharinga naffe birina kibijja okugattako Musumba buuza ku bantu batulaba mwenna okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo mbalamusizza nnyo then naffe twebaza Katonda atuwadde omukisa okubeerako nammwe mu kiseera kino tulaba nga kiseera kikulu okwogerako gye muli Mukama wetu mwebaza era nenebaza mukodomi wange olw'omukisa guno gwatuwadde najja wano ku kitebe ky'obusumba mu kanisa eno eya Lubuga Church of Uganda okubaako ebigambo ebizimba omwoyo ate era n'obulamu bwaffe bwe tuwangaaliramu obw'omubiri okulaba nga twongera okutambula kuba Katonda agamba eby'omwoyo era n'eby'omubiri okubitambuliza awamu okulaba nga tubaako kye tutuukako mu bulamu bw'ensi ate sinakindi tubeere abamu ku abo abanasikira obulamu obutaggwaawo naye nga mbalamusizza nnyo amannya omukulu agoogedde geego gennyini Reverend Nyenje Yoweri omusumba w'e Lubuga kaakano omwaka gumu n'emyezi 3 nga tuli mu nkata Mukama nga atuwadde ekisa okulembera obusumba buno mbalamusizza nnyo era mbasaba mubeere bawuliriza balungi manyi nti Katonda alina by'ateeseteese okwogerako nammwe mu kaseera kano amina Musumba briefly waliyo gwogambye amannya naye nga ndyetaaza okumanya obuvono obulungi oba ozaliwa wano Kiremera ng'ate olyako yakulabako jakunaza gy'ozaalwa tusengekeremu kaawo ka background katono nnyo tugende ku mulamwa okay abatulaba kuva mu bitundu ebyenjawulo nze ndi mwana nzaalwa sebo mu kitundu kyaffe eky'Emityana district y'Emityana division ebeera ya Mutamu naye ffe tuli mu municipality eno town council naye ate ffe eri ewaffe municipality kati municipality muba baneneko tuba banjawulo ate eno so district yaffe y'Emityana municipality nayo y'Emityana naye eba n'omubaka era naffe tulina omubaka atukulembera honorable zaake kati ne tubeera ne division bagiyita Tamu division akati LC ate entwala mu katundu awo wennyini wenviira bagiyita Minana Galabi Emityana sebo bwe buvo bwange eyo maama ne taata balamu enkuyegezi kyabakubira enduulu era n'obawangalira ku mutalo ogwo mukadde wange taata kulu Sentamu Christopher tweddira Mbogo tuli bazira Mbogo ate maama ye wa Mamba muyugumiza opposition ab'Embogo Katonda yabikola ebyo sebo so obwo bwe buvo bwange obutonotono ndi mufumbo nina omukyalo omu ate nga mukazi akantu ako mpulira nnyo abantu abakwogera kategeeza ki olw'okusoomozebwa okugenda mu maaso ennaku zino abantu oyinza okuba n'omukyala yasobola okuba n'omukyala gwayita omukyala naye nga bakikula kimu kakati okusomozebwa okwo bwe kwajja ne twongera okukkaatiriza bw'oba oyanjula okyogerako nti nyina omukyala ate nga mukazi twongera okukkaatiriza nti obufumbo Katonda yabukola nga bwa musajja na mukazi awe kanisa
weyimiridde kubanga eri ku mazima ga Katonda. So naffe bwe tuvaayo twagala okukatiriza ekyo kubanga waliwo bangi abambadde nga ffe aboogera nga ffe naye nga ebikolwa birala n'obufumbo nga balina bwe bakkiririzaamu naffe tukkirizamu ekyo Katonda kyagamba. Kale omukyalo omu ate nga mukazi n'omwana omu twebaza Katonda Mukama atublesinze bw'atyo. Byebyo ebitonotono Musumba byakunnyonnyodde. Manyi waliyo w'emityana kati awulidde nga atuuse ku muntu omutuufu ow'oku kitundu. Omanyi teri kinyuma ng'obadde otambulatambula bye tuzungayo oli Kampala oli gy'ogenze yonna. Bw'obeera ku levo y'eggwanga bw'osanga omuntu e Kampala nga w'ekiremeera ne mubadde mulina obukubagano ekiremeera bukoma n'osanga omuntu w'ewaka funye muganda wo. Kati bw'osangayo bw'ofulumako eggwanga n'osangayo Munnayuganda n'olulimi ne luba terukwatagana nga Munnayuganda ofunye ki kyekimala. Kati waliyo alabye n'agamba omusajja weeno waffe. So kati mbadde nsaba mu buufu obwo nga tugenda ku mulamwa gwaffe gwayo twagala kukwanaganya Bayibuli n'okukola. Abantu bangi abemalidde ennyo tetuli mu kiwakanya nti tolina kubeera na ddiini eyo watukwekuba mu ddiini nate waliyo abakisussizza ne basuulira ekkoowa erimu ate nga gome nnyini olina bye wali otugamba luli nti okukola kwe kulaga omukulisitaayo. Bw'oba tokola otuukiriza otya ate ebyobukulisitaayo. Kati njagala mu mboozi yaffe eya leero tukwanaganye Bayibuli ne okukola okwensi kuba program bagiyita muvubuka kola. Muvubuka kola okuyambako muvubuka omukadde yenna okulaba nga tubaako bye tubuuka oba tubaako bye tutegeera nga tuva ku bannaffe. So Bayibuli egamba ki ku kukola? Era omuntu bwakubuuza nti okukola kitegeeza ki? Musumba osobola muddamu oti? Sebo neeyanziza nnyo era njagala okuddamu okulamusa abatuwuliriza. Sebo weebale nnyo olw'omulamu ogwo gw'oleese era gwe tugabanako n'abantu baffe ab'enjawulo abatulaba. Bayibuli tetugikwanagana bukwanaganya na kukola nayo yennyini kukola. Bayibuli yo yennyini kukola okuvya ddala ku lubereberye lwayo okutuuka ku kusembayo kwayo kukola yo yennyini kukola. Era okukola kulabikira mu yo kubanga nannyini Bayibuli mukozi ye Katonda. Era okutandika kwa Bayibuli kwonna obutonzi essula ebbiri ezisooka mu Bayibuli ey'olubereberye mu kitabo eky'olubereberye tulina essula eyo esooka n'eyokubiri. Essula ezo nga bwe zitandika zonna zitulaga Katonda nga mukozi, obukozi bwa Katonda n'okubeerawo kw'ensi eno kwonna bukozi bwani? Bwa Katonda. So akati Bayibuli tetugezaako kubanga abagikwanaganya n'okukola tugikaka bukasi ku kukola naye yo yennyini kukola kubanga bw'otunulira essula eno esooka n'eyokubiri eyogera ku Katonda atandika atya okutonda ensi mu nnaku mmeka. Ekikolwa ky'okutonda kyennyini kukola kubanga otunulira mu ssula eno esooka asooka n'afumintiriza ensi ejja kubeerawo bweti, wajja kubeerawo kino, wajja kubeerawo kino, wajja kubeerawo kino. Kati bw'ojja mu ssula eno ey'okubiri mu lubereberye n'alyoka atandikira ddala okukola biri. Nasooka n'apulaninga. Kikyendeeta mu kino nti okukola tekugwa bugwi nti okera ku makya noga nti nze nyenje kakati ngenda kukola. Oteeka okuba nga olina pulaani enteeketeeke n'ovaayo n'olyoka oteekesa mu nkola ekyo ky'okoze ki. Okyalaba Focus TV program Muvubuka Kola naye twagamba nti Muvubuka Kola tukuba 360 wonna mu bulamu, career, about life, about finance, health. Twagala omuvubuka ono tuleme mukomya ku kukola kwokka. Abalina otegeera eby'omwoyo, alina otegeera obulamu bwe, health abukwata atya, alina okutegeera fashion, alina okutegeera nutrition, diet ozibala.
twagala omuvubuka yenna tusigale nga tumumbye mu program eya muvubuka kola era obadde musumba otunnyonnyola wali ebintu byonna bye tukola mu nsi muno tutandika na kuzimba ideas kati n'okireeta wano mu bitabo by'olubereberye n'otugamba nti ne Katonda yennyini yasookanga kukuba ideas okukola ideas netulyoka ffe tuziraba muba ne tulyoka n'azitonda ku nsi kuno okubeerawo era n'olugamba nti naffe mu kukola kwaffe tusooka kuba plan era ebimu bye tulaba abamu byewuunya abakuliranye naye nga wakola ekigambo kino kola edde bwe twalinga mu noza yali P4 batuwanga definition noza P6 P7 batuwaka definition yakanga zabiti tuduwa yes naye bwe tumye ekigambo kino kola kiri mu side zibiri kiri mu side eya planning then n'okuteekesa mu reality kyolaba ne bw'oba kakati ng'ozimba ennyumba yes kyetuyita okukola ekiriko oteekeddwa okufuna plan oba nga ozimba nnyumba bayinginiya bakugusemu ekyo oli nga jjejja akuba plan ogwe guwedde ne bagikubawo plan naye nga tennaba kuzimbibwa nga n'abagenda ozimba balala naye yogugwe nakubira plan era batuga nti bw'oba tokubye plan eyo nike senga wagwerawo ebizibu bagenda kulimawo kuba bitya ekiyinza okubeera differential ye plan kulage plan y'ennyumba wagijja wani yagikuwa kubanga ajja plan agoberera ne plan z'ekitundu kiribeerawo katwala tutunulira wane waffe nakitembe otusinziddwayo njo kuno nakitembe nga kyalo noddira n'ozimba ennyumba okuba wennyini nnyini omala gazimba ate lino liriba liragawa naye tomanyi kijja mu maaso kati bano baluwa abapulani nobankubadde ng'ekibuga tekiriiwo naye yalina ekibuga mu mutwe ekyennakitembe alina vision y'emyaka nga 5 kati kubasinzira okukola pulani n'agamba nedda tulekeyo fuuti bwe ziti tujje wano tuzimbe bwe tuti wano ate wayinza okuba nga wajja kuyitawo amazzi wano wajja kuba wayitawo kino planning wano wayinza oyitawo street maaso eyo nga luguudo awo ekyo kyekituufu so kati ne mukola wano kijjira ddala kati wali tuli mu sizoni ne waffe byalo laba abantu bali mu kusiga naye ate aplaninga kati azuukuka buzuukusi teri muntu asimba kasooli ng'agudde kasooli kiteekeddwa okuba nga wali mu kiseera ekyomusana oba tolina wo nga wapangisa kuba kati esawa eno bw'otandika okunoonyawo kati n'okukuseera bakukola ki bakuseera balaba buli muntu wapangisaawo dda n'osaawawo abamu n'ebinyege enkuba egenza okutonya nga baabisima dda yalaba dda wagenda okujja obusa abamu nga bwatuuka ne ku nnimiro tubaddeko wano wetusimba emwanyi yese ez'obusumba ng'ebinnya ebyo byatemwa dda n'obusa nga twalaba dda era tubusanzeewo tubutaddemu buki so kati wetuba nga tunatambulira mu kukola tuteekeddwa okutunira parts bbiri esooka eya planning then n'okuteekesa mu reality byonna bikulu kwekola kyovudde olya nga nkutunuliza ennyiriri essuula zino ebbiri mu lubereberye nti ne Katonda yennyini yateekawo obudde obw'okulowooza ensi bw'egenda okukola ki okubeera n'okugiteekesa mu reality era bw'osoma essuula esooka byeyogerako byonna tebyabeerawo okutuusa mu ssuula ey'okubiri n'abiteekawo basobanura kuba planning n'omuntu amwogerako mu ssuula esooka mu ssuula ey'okubiri n'akwata enfuufu wali amwogerako bwogezi ti omuntu ajja kubeerawo mu ssuula ey'okubiri n'ajja n'ayoola enfuufu n'amubumba okitegedde planning mu ssuula esooka ayogera nti walibeerawo ennyanja mu ssuula ey'okubiri n'ayogera kikole ki kibeewo ali mu kukola already mu ssuula ey'okubiri atuukiriza kiri kya planning so ng'omuvubuka owaleero ng'omuntu owaleero ng'omukristaayo owaleero ng'omuntu yenna munaddiini owaleero okukola okulungi nga kunaavaayo kuteekeddwa okuba n'ebitundu ebyo bibiri planning then n'okutuukiriza awo enzijira ku Yakobo Yakobo bw'aleeta mu ssuula yeene embereberye olunyiriri olw'abiri agamba tuleke kubeera bawulizi buwulizi naye tubeere abakozi b'ekigambo ebintu bino byonna bikulu okuwulira kikulu kyokka n'okukola ekigambo nakyo kikulu tulemenga kuwulira buwulizi like nti tuwulira buwulizi kati yekyageza kugamba nti bw'owulira
kyowulidde teekesa muki mu nkola. Nalina mukwano gwange kankunyumizeyo akaboozi kano n'abatuwuliriza. Mukwano gwange munaddiini musabi nnyo asaba n'emizimu ne gigenda naye ng'omwana wakaabuze. Omwana wakaabuze musabi ekiro ku makya mu ttuntu abeera mu kusaba olweggulo akaabirya Katonda mukazi waafuna olubuto era bazaale omwana nasula ng'asaba n'asiba ng'asaba. nkulaba naye ng'anoonya mwana. Bw'omala okusaba teekesa mu nkola. Mukama omaze omusaba omwana. Bw'osoma ekyamateeka essula ya 28 olunyolo 12 agamba nti anaawanga n'omukisa emirimu gyonna egy'emikono gyaffe. Musoma tokamazeeyo. Bw'omala okusaba Essebo anoonya omwana teekesa mu nkola ekikolwa ekinoonya omwana. Essebo kyengezaako okugamba. So si kusaba busabi kubanga omukisa aguwa emirimu gy'emikono. nkategedde ako. Waliwo abantu abalowooza nti Katonda asobola okukuwa omukisa nga guva mu bbanga. Gusabe Katonda agukuwe. Yes. Naye ogukuwa olina kubanga olina kyokola. Omukisa gugira yeteeseteese. Si kufukamira Mukama Katonda mpa ssente. Tekisoboka. Tezijja kuva mu ggulu zikole ki? Ziyiika. Ekyo kyawandiikibwa kye nkusomedde ekyamateeka olwokubiri. Yes. Essula ya 22. Essula ya 28 n'onyolo 12 aga nti naawanga omukisa emirimu gyonna egy'emikono gyo. Bw'omusaba ennyo n'otandikawo ka pulojekiti nti kakulunda nti kakuteekawo wali bubizi naye awa omukisa. Omukisa aguteera ddala mu ekyo. Yes. Mu ekyo kinini kyokola ki? Kyokola. Era Bible actually nga bwe nakugambye nti yo yennyini kukola. Kubanga yo kennyini ega nti n'atakola n'okulya taalinga. Pawulo yawandiika ataakole n'okulya taalinga. Basessalonike ekisooka essula ey'okusatu Pawulo yagamba baatuuka nga bamaze okubuulira enjiri mu Sessalonike. Abantu abaasigala eyo ssebo be baalonda okwongeraho nga bongerayo omulimu gw'enjiri. Pawulo ng'amaze okuvaayo baayagala kutuula butuuzi. bamaze babuulira ekigambo ne badda ebbali. Bo kasita kati nga nze mwendi wano omusumba kantule butuuzi. Kasita abakulisiya wabayisizza mu kusada kasita endiga zange zikola nabali kye baayagala okukola. Yes. Kakati abamu ku bo ne basigala nga bakola ne bazzayo amawulire eri Pawulo nga nti owange abantu bano bwe watulekera okutambuza omulimu abamu tebakola. Boluva okubabuulira n'ekigambo. Boluva okubuulira enjiri baagala kutuula butuuzi batumenya. Pawulo n'awandiika n'agamba era mu ssula ey'okusatu abatulaba baba n'abazire ne bagisoma ye kennyini awandiika n'agamba nti bwe twali eyo twakola n'emikono gyaffe nga twagala kulya mmere yammwe ya bwereere. Katonda tayagala abantu balya mmere ya bwereere. Era Pawulo n'agamba nti njagala kuwandiika okubategeeza nti oyo atakola n'okulya taalyenga. Kuba musumba abakulisitaayo engeri gye baagala ennyo abantu ababatwala ababatembeeta mu ddiini. Wandibadde ogamba kantule butuuzi mukubiriza ajja aleeta ettooke. Ajja kuleeta ettooke. Mwanika ajja kuleeta akanyama. Naye Abaganda bagamba nti keweerimidde kakirambegera ako. Kuba leero oyinza okulinda ennyama n'aleeta kijanjaalo. Ate omukisa agaba abeera wa mukisa okusinga atoola. Okugaba kwa mukisa okusinga okutoola. Nze baba bampa buwi abampa be beefunira omukisa nze sirina kyenfuna. Kwegamba mu kkuwa bo be bafunamu ate nze nyongera kufiirwa. Kituufu. N'olwekyo njagala kubiriza abakulisitaayo bonna Yes. abantu ba Katonda bonna abavubuka tulina kukola. Katonda ayagala tukole. Tayagala tulere ki? Ngalo. Era kyova olaba mu lubereberye essula ey'okubiri n'olunyiriri olw'ekkumi-n'ettaano. Yes. Bayibuli egamba nti Yesu Katonda n'ateeka omusajja mu lusuku alulimenga era alukuumenga. Alulimenga era alukuumenga okwo kukola. Teyamuteeka buteesi mu lusuku abeeremu nga kimuli. Kiba kya kukola. Teyamuteeka agenda mu lusuku obeeremu ng'ekimuli.
Genda webake mukale. Genda omule. Obeera omububeezi. Naye genda mu lusuku olulimenga. Katonda atadde mu nsi muno tubeeko kye tukola. Tatadde mu nsi muno kulowooza bya bwereere. Tatadde mu nsi muno kulowooza nti abalala batukolere. Naye atadde mu nsi muno ffe nnyini okwekolera. Alyoka atuwa omukisa. Bw'ogenda mu kyaki ku Sande n'osaba kumandekera mu nnimiro. Togamba munne musumba yatusabidde jjo. Kyawedde kakati kaninde. Tojja kutuukiriza n'amateeka ga Katonda. Kubanga kaninde omukisa gujje. Bayibuli etukubiriza okuwaayo ekimu eky'ekkumi. Yes. Kyokka mu kuwaayo ekimu eky'ekkumi osobola okukiwaayo nga tokola. Ogenda kukijja. Olina okubaawo ky'oteekesezza mu nkola. Ky'oteesezzaako engalo zo. Mukama akiteekemu omukisa. Kiryoke kisumulukuko. Kati tuli wano tukola omulimu gwa Mukama. Yes. Tuzimba yeekaalu eyo nga bw'ogiraba. Bw'oba tokola. Sente ogenda zijja. Tanga nti abayi muleeteyo bokisi ya tayo. Ti ya mitwalo emeka nti ya mitwalo etaano ng'okolima. Otusse. Musajja yatugirira. Naye ng'ekikubonyaabonya kiki? Butakola. So bw'oba olina ky'okola. Essebo. Kyanguwamu. Mitwalo etaano emundi alese n'olwekyo ttaano mutwalo. Bayibuli tetegeeza nti olw'okubanga tugimanyi olw'okubanga tutegedde Kristo tubeere nga tetukola. Actually Kristo yennyini ye mukulembeze waffe. Ffe ng'Abakristaayo ye liida waffe. Ye Mukama waffe. Si weewaawo. Naye bw'osoma mu Makko essula ey'omukaaga n'olunya olwokusatu bwe baamulaba nga azze ne bagamba si oyo omubazi. Okubaja kikola kyakukola. Kukola. Yoyo omubazi yennyini muwala wa Mariyamu Mangadaleena. Naye nga alina mission emuleese nga yakufiirira nze naawe. Nolagamba oyo omulunzi omuvubi wuuyo bwe bakwogerako ki mu kitundu bwe bakulaba. Gwe omuvubuka w'Ekiremera, gwe omuvubuka w'Ekyankwanzi, omuvubuka w'Ebukwirya w'Entwetwe bakwogerako ki? Linnya kye buli bakupaatiikako. Kiki bakutuuma? Leka bakuyita empuuta ng'okola mu mpuuta. Yes, ngokola mu. Abo bayinza okusekera nti gundi bamuyita empuuta. Ne mulimu gwe. Naye gwe okola mujja ki? Mujja akasente akakubeezawo ne famire yo. Mbagala bafuate mu. Naye nga tebakutumye mubbi. Kubanga ate era ku nkomerero ya byonna bw'oba tumenye mateeka buli omu abanga afunye akasente tyoleke tugamba nti togenda mu banka ne bakugamba sente oyo mweyazijje tetuzibankinga. Era bw'ogenda ku adiweyo okufuna akasawo ka seminti tebakubuuza sente zino wazijjeewa z'okoleza eki z'otuleetedde wabula beetaaga ki sente. Kitegeeza buli kimu ky'okola kyonna Mukama akweramu omukisa. Era kyayogedde mu kyamateeka olw'okubiri 28:12 nti emirimu gy'emikono gyo gyonna n'agiwanga omukisa. N'agiwanga omukisa. Tuleme kudda eri kuba na bikwate nti bannange nasoma kusomesa nina kusomesa kyekyo kyokka kye ntunuulidde. Bandaba batya nga nnunda embuzi oba embizi. Bansanga batya nga ndi mu kusiika asomesa kale kubanga alina omulimu gwakola. Naye waliwo abakeera ku makya okutuula obutuuzi akeera kulera ngalo ekyo kikolebwa. Kiba kikolebwa. Era njala kuyimirira okubategeeza bannange nti omwavu agenda kusanga obuzibu ogenda mu ggulu. Omuntu nga takola agenda kusanga obuzibu kubanga obutakola buleeta obwavu. Yes. Tewali akola nga mwavu. Tewali akola nga mwavu. Era waliwo Katonda olugero lumu lwatugeraageranyako naga nti omuntu omu bamuwa talanta. Yes. 5, mulala ne bamuwa 3, mulala ne bamuwa 1. Ow'ettaano n'atwala n'aviisaamu 10. Ow'essatu n'atwala n'aviisaamu 6. Ow'emunye n'agikweka. Mukama we yakomona nga nti wange yange yiino nga bwe wagimpa ngikumye bulungi. So nga zandibadde 2. So nga yandibadde aviisa 2. Naga nti gweoli muddu mubi nnyo. Bakutwale ne mu muliro
nemuna jaina ne bajimunja ko ne bajongera oli nakatono kaina bali mukalaji ngalo bunani genda mu muliro kitegeza gwatakola ogenda kugenda mu bwavu obona abonera mu nsi yes naye temugutogenda kuyingira kubanga ogenda kujjulwako ebisomozo ebingi okakanenga ne wali badde oyina mwaka omwoyo ogenda okavaamu okemebwe muno mu nsi ojjula okukolima n'okutegana kungi kuba kungi kyokka n'emuggulu tolifuna kuba Katonda akutadde mu nsi muno oviiseemu yes akuwadde emirimu egy'enjawulo gikolere ddala bw'oba mulunzi wa nkoko lunda enkoko era mwagenda oyisiza omukisa mwayise omukisa gwo bw'oba mulunzi wa nte lunda ensi lunda ente mu mazima lunda ensi mukama ayise omuki omwo omukisa kati musumba mu kukola wano tewaliwo ebyo bikontana n'eddiini okugeza tulina ab'enzikiriza endala nga bo waliwo eddiini wetuuka nekola ki nekontana n'ebyo byakola okugeza baganda baffe abayisiraamu singa asangibwa nga alunda embizi mu kukkiriza kwabwe kiyinza okulabika nga omuntu oyo atalina kukkiriza kumala mu busiraamu bwalimu ekyo kyo kyogerwako kitya mu bayibuli abasiraamu yinza obutagendayo nnyo yes neŋŋamba wano mukristaayo tewaliwo limitation waliwo emirimu egitukuukira nga tekiweesa Katonda kiki awo enjagala awo nga tekiweesa Katonda kitiibwa era Pawulo yawandika naga nti newankubadde nga birungi naye byonna tebinsaanira newankubadde nga birungi byonna naye byonna tebikola ki tebinsaanira waliwo emirimu egitukuukirwa mu kukkiriza kwaffe naffe si basiraamu bo bokka mpadde kyakulabirako naye mulimu abadiventi waliwo bano abacatholic abakatuliki waliwo born again nga bo kale eddiini zonna nga zitukuukira waliwo ebitukugirwa kati nganze omukristaayo okunsanga nga ntundo ebbaala naye ate waliwo emirimu egiweesa Katonda ekitiibwa yes ekisobola okuvaamu ki akasente kisobola okuvaamu ensimbi kitiibwa kya Mukama ne kirabisa era ku nsonga yennyini gy'obuuzizza ebintu bingi bizza olwaleero ng'abantu balowooza nti oba oliawo waliwo engeri nagisobola okufunamu ssente nga tetukoze era abavubuka bangi balimbiddwa newe totaddemu maanyi go balina bye bayisa emirimu balina bye batonzeewo naye nga si mirimu byefaananiriza mirimu naye nga si mirimu bw'onookola bwoti bw'onoofunayo amagi abiri n'ofunayo kino tugenda mu nnyanja tugenda ng'ofuna ki muzima yayogera ku jjembe ly'ekkovu onooleetayo ejjembe ly'ekkovu ogenda funa sente kati neweesanga nga ate oweebuuse mu maaso ga Katonda naye Katonda kyatukubiriza kwe kukola emirimu egimuweesa ekitiibwa n'emiki n'emikono gyaffe nga tetuvudde ku nnono ye Katonda ekyasinga okutwala Katonda ayagala tukole kubanga naye mukozi kuva eddala ku lubereberye n'okutuusa olwaliro Katonda akyakola Musumba mulimu ki omulala waliwo ebbaala mulimu ki egyo emirala gye twandigambye nti omukristaayo tekyandibadde kirungi kukola kino ne kino waliwo bannaffe abakyala abakozesa emibiri gyabwe okufuna ssente baneekolera babayita banneeko yes bafuna ssente era mulimu n'abeewandiza empereddemu n'abaana nga naye tebiweesa Katonda kitiibwa kubanga Katonda akonda eminga obwenzi akonda eminga obukaba prostitution and fornication adultery ebyo byonna abikola ki ebifaanagana mu koweri abikonda eminga nokyo tuteekeddwa ate kozesa mu mibiri gyaffe mu mbeera eyo efaanana bwekyo so kati omulimu ng'ogwo okufaana bwe gutyo yogera ku mabaala
ebintu birala bingi bye tuyinza okufumintirizaako naye nga tebiweesa katonda kitiibwa naye ng'omuvubuka omukristaayo ayinza kubeerawo atya ng'asaba katonda ng'akola ebimuweesa ekitiibwa naye katonda wekitiibwa kubanga olwo n'emirimu ensi gye zitondawo oba by constitution nga gyo gikkirizibwa oba n'egitakkirizibwa kyesimanyi nti oba gino gye gikubaganamu ne gino egy'obwakatonda giriwa okugeza mu nsi yaffe wa mu constitution omuntu takkirizibwa kutunda njaga naye nga tewaliyo ensi nga kiri bakitwala nti kirimwa era kigenda ku katale k'ensi yonna omuntu bwe yeesanga ng'akola ekintu bwe kityo kinenge gye kikontana n'eddiini tulabye ng'ensi yatondawo amateeka gaayo era nga bagamba bw'okola kino tetukikkiririza amu tetukikkiriza obumenye mateeka ng'ate waliyo ensi endala yeekugamba tekirina buzibu ate nga naye tujja eno ne tusabukulula eddiini muyinza okwekanga nga tekikola ki kati omuntu bw'atyo yaba ateekeddwa mu kategori ki waliwo ebintu bingi ensi byekkiriza kati natandise n'okwogera ku bisiyaka ensi z'abazungu nyingi tezirina buzibu n'abasiyaka naye bayibuli erina obuzibu nabyo era abantu bangi babifunamu ensimbi naye bayibuli ekontana nabyo kikuzaayo nti kati gwe omukristaayo okomawo kunono y'obukristaayo ng'omukristaayo nsaanidde kukola ki ekiweesa katonda wange ekitiibwa ng'oggyeko ebyensi byonna ekyo kyenkola kiweesa mukama katonda wange ekitiibwa kyenkola kiweesa katonda wange ekitiibwa kubanga katonda waffe mulamu n'okwogera ayogera kubanga gaa nti abange mbamanyi era bampulira ayi nange mbawulira kitegeeza ayogera naye kino kyokikola ayinza okwogera nawe okuyita mu byawandiikibwa ayinza okwogera nawe mu ddoboozi ati nedda kino kyokola si kiki kituufu bayibuli ega nti bwe munaagondanga munaalyanga ebirungi ebyensi bwe munaajemanga munaalirwanga n'ekitala kati musumba wano wennyini mu kukola musumba muyita mu mitendera egy'enjawulo okutuuka ku kussa oba ku madaala ago ge mubeerako waliwo wonna akanyomero akaziyiza omuweereza wa katonda obutettanira kukola mirimu gino gyansi nga ye aliwo okuluŋŋamya buluŋŋamya oba alina kukola gino gya kyaki gyonna bwe nabadde obubaka nkubuuziza bwe ntyo njagala okimpumbirebumbire okituuze mu musumba omulala oba mwaba abakristaayo balina omusumba ng'alimu eyo eddaala actually si musumba yekka naye njagala okukizinya dda nemu kubanga tulina obuweereza obw'enjawulo buyinza okubeera omukristaayo ng'oli muvubuka abala bangi baweerezanga abakebezi bakubiriza bawanika netandika noga nti Pawulo bwe yabuulira enjiri mu Basesalonika abantu ne balokoka ne balondawo abo baasigala okutwala omulimu ogwo mu maaso nga balera abantu era nga babakolamu omulimu okwongera okukula naye abamu ku bo bwe baakolanga ekyo kye baabawa ne bazingira emikono ne balinda bali babaleetere emmere ne beemulugunyiza Pawulo nti naye abantu bano bo lwaki tebaagala kukola Pawulo n'abawandiikira n'abagamba nti bwe nali nammwe mwatulaba nga tukola nga twagala kulya mmere yammwe yaki ya bwereere n'agamba nti abantu abo bakola bwe batyo bakola bubi era njagala mubategeeze nti ataakole n'okulya taakole ki taalyenga nolwekyo okubuulira enjiri okubeera omuweereza mu kanisa okubeera omulokole tekitegeeza butakola ate bw'otakola obulokole bwo buba bubuusibwa kubanga katonda yennyini gwe wakkiriza ayagala kukola era n'otugamba ne bayibuli yazimbibwa ku kukola ne katonda byayisangamu okuwandiika ebigambo bino byonna kwali kukola era Pawulo ayawunzika abagamba nti mukole obutakoowa bulijjo nkubiriza abavubuka okukola kumbe nyimiridde ku bayibuli kwennyini oli ku mazima tulina okukola obutakola ki
Obutakoowa. Okutuusa nga tuvudde mu nsi muno naye tulina kukola okufuna ekyokulya. Tulina kukola okubeera obulungi. Tetusobola kubeerawo bubeezi nga tulera ngalo. Tetusobola kubeerawo bubeezi nga tukeera ku ludo, nga tukeera kukuba matatu, nga tukeera mu mabaala. Era nze oluusi nga nenga gavumenti eno wakiri bateekengawo essaawa. Essaawa bweziti omuntu okumusanga mu bbaala gujja kuba musango gwa nnaggommola. Kimenya mateeka. Naye nookeera ku ssaawa emu, ssaawa bbiri, ssaawa ssatu zakumakya abantu bali mu bbaala. Bakola ddi? Abavubuka bali ku ludo. Abavubuka bakaddiye. Naye nga bakyali bavubuka. Nekyo ekibakaddiyiza tebakola. Bakeera ku myenge. Nibo obuzajja ze banywa bazijjawa. Obubbi bweyongedde. Ba Pawulo. Abalina amannya aba Pawulo. Abalina amannya nga be ba Yokaana. Baba batiza ne mu kkanisa. Ne bamala n'emisomo. Ne basibwako emikono okweba omwoyo mutukuvu. Bagenze mu nsi bye bakola byonna tebijjansa eri mu kkanisa. Ensi ebamize. Oli eyo omusanga wa myaka 2 naye ng'ogamba wa myaka 5. Lwaki tayagala kukola? Abo bafumbiddwa n'okufumbirwa. Sanga omuvubuka nga nze ngagamba senga nfunayo omukyala nga wa myaka nga 6 ng'asobola okungulira pajama. Yesu kyayagala nga awasibwa. Nosanga bamuwasizza. Naye nga ku nteekateeka ya Katonda omusajja alina kuwasa. So si kuwasibwa. Kino kiziddayo okubutakola. Bubutakola. Anda nti genda muntu yozo mono jange ekyaki. Kati nizo kyo kutuyana nga tokola. Olina okubaako kyotuusaako engalo ekikuyambako okubaako wootuuka. Musomo kuleka nga waliyo akatalekeka naye mbadde ndowoozaamu nti nno Bayibuli omukristaayo asobola okuba nga ssaawa zino asobola ofumiitiriza ku nnyiririzo emuwadde na biki byabadde amanyiiko ebitono ebigambo ebyogeddwa nkakasa nti ayina kyasobodde okutegeeramu mu bigambo 1 2 3 nsaba okola Remax obumbewumbe. Mukama abankuumire, Mukama bampere nnyo omukisa mu mirimu gye mukola. Naye ataakole n'okulya taalyenga. Mukama abeereramu. Obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde eri show gyaffe gyatandikidde Reverend omuwulidde biki byakunnyonnyodde nkakasa mu bigambo 10 oba 10 byayogedde opiikinzeemu kimu ekigenda okuyamba okugattako ku bulamu bwo n'okugattako ebyo by'obadde omanyi. Sinza kubanga nsukkawo wano nkusaba busabi nti weyongera okugoberera bw'olaba vidiyo nga zino tekikugaana kuzisheyalinga, funa link n'oziweerezaako abalala ne zituuka ku bantu bangi nnyo ne ziba nga zirabibwa. Bw'ofuna ka notification keberayo wayinza okubaayo ekipya ekiyinza okuba nga kikugattako. Jjukira okusubscribinga okulaba nga olaba bingi ebikwatagana ku mukutu gwaffe oba n'omuvubuka okwekulaakulanya. For now, bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi